Mukali kwa Wai Media, abakali ku subscribe nga please go ahead and subscribe, like and share our videos. Bambi tukali mu bitundu byambali era nga twaleetera emboozi ey'okusala embalo ebiri mu okukacula abavubuka naddala abaisuka babatwala ku ekiwu era nga abamu kubakulu batukobeere nti kino kiyambako kubambi omuvubuka okuva mu bulenzi bambi okufuuka omusaada oba musalaku era batukobeere nti omwana wabanga tebamusaze ku kantu kano tebamugana kuba nabo era kyebakola balina okulwana ne baboneke nga bamusalaku bamusalamula so tukaali eno nga wembakobeire emikolo gikajja mu maiso abantu banje abeesombeera eno wabula ekisize kutunona nti eriyo omwana ow'emyaka 8 yena aidio okumusala embalo wabula ono omwana asize kusanusa abantu olw'obuvumu bwalaze yalaga obugumu nga tayikutya kiso omwana ono tumubwene aleetebwa ku bazaire be era bali mu gurupu wabula nga bali kukina amakina ag'endawulo omwana ono alaze obuvumu yalaga obumalirivu ngeza kyali kutya kira mwana muto yiberenga myaka 8 so ono omwana abantu babwene nga ali kulya sho era n'abantu abandi bamuwerenga ku sente omwana atulaze nga ayenda ino obuwanga bwe nga ayenda ino bambi okuba omugesu abere nga tayikutyamu nga ali kukina ali kulaga obuvumu ali kulaga obumanirivu nga tatya kiso tutukomye kuno tubwine ebintu ebyendawulo naddala amakina ag'abagesu naddala abaana bano abagole abe bali kujja okusalibwa batulazeewo kiki balina bambi batulazeewo entertainment bagezaako okusanusa abantu nga betegekera bambi okubasala ekiso era nga kino bakikoze nga bakoba nti beeteefuteefu twogereko kuna abantu bano naddala abaana bano abebega bali kujja kusalibwa twababuuza lwaki muli bagumu lwaki temuli kutya
wekana wabona bose wekana wabona bose wekana wabona bose wekana wabona bose wekana Mulinda be kundulo Mbagambye tuli mu bitundu bye Bugisu bambireka kamerera abo musajja ono kawansi njaga kulaba kano sembera mabega sembera njagala ono alabika bulungi okay nako muzindalo bambi nga mbagambye tukyali mu bitundu bye Bugisu bambi ku their Imbalu culture fete era bano be bamu ku bagole bagenda okusala embalu tuli wano mudodo gwe tubulireko owulira otya okutuka ku lunaku luno amanya ko kwani manya gange bampita nagwere inusu njagala banzala empalu nga ndi mugumu nga sirina kyenjagala kyona kintawanya nga ndi awo bwento ndi mugumu njemerede era bwe bamala okunkala nga njuwamu amazzi njagala nfunge nzireyo bankubye ejindako ewaka nga ndi mugumu ate nga amaze bulungi maze empale yange bulungi kibadde kikosa kitya okubeerawo nga tebana bakusala mbalu naye ng'obeera mu bannu ate nga babasala babadde bakunyooma eyo babadde banyoma nga bangamba babadde banyoma nga bagamba mbu nkyaliko baliko gwe toliko okyaliko ekiriba kati mbadde njagala ngende bansala ekiriba kiveeko nga sirina ekitawanya mbere kiriya totidde sitidde ndi mugumu nnyo oli mugumu kanga mwawo bakulabe sema oye Impalu oye Waisaka oye Amezi oye Osudia oye Impalu moto Amezi moto Impalu moto Matema chigojiti Pama meti okay twayanzisa so kwani sebo amanyako maje leka mulabe amanyako kwani bendi sebo amanyako kwani bananga buseni wambede uli loti okutuka kuluna kuluno lunaku luno lulungi luno lo mukaga luno labwaki ndi kuingira Empalu lunaku lw'omukaga ku malunda wa mwango lwaki ovuddeyo ng'oyagala okusala embalu totidde
totya. Lwaki wavuddeyo toyagala kusala mbalo? Ndi mugumu byosi byoka ndi mukufunga biki sawa 10 desi bagenda kunsaliramu ndi mukufunga amezi. Twagala tubule kibadde kikosa kitya okubeerawo mu banno wabula nga toli musale so nga banno babasala? Nase bansale nasembe muntu mukulu be musajja banno babadde bakujogeeyo kiki tubulire banno okubeera ne banno nga babasate nga toli musale kibadde kikukosa kitya nga banno bakwogerera bati eyo? Ade kimbitisa bubi nase balinga bagenda kunsala nigomba. Totidde toyanza muzeeyi sembera wano naye kato engamba birowoozo bigamba baana tebiweza kufa nga bakyaliko n'ekidiba nsala lwaleero n'akazindalo kalala kakano era kanjogere bulungi abalala bayinza okwogera buwombesi naye nze njogedde bulungi abaana bange olaba nawano wenyini ensuwa bagambye ensuwa naye akazindalo kati enkya tubanga emirimu gigudwalewo gyonna gw'omwana omulala akasuwa kakolanga kikano akasuwa kakolanga kakunywa malwa nga kusala abaana bange. Gwe mubeerawa? Fe tubeera Uganda. Tubadde tumaze emyaka egisoba 2 ng'embalo teziriwo nga bazibeera olwa covid olwa lockdown. Kibadde kibayisa batya okubeera n'abaana waka wabula nga si basale? Sebo bakubatya gaasi ne bakola n'ebirala nga twabeerawo nga tuli mu kyalo era nga totuuka ku luguudo twabeerawo nga tuli bubi naye saabwe eno tuli bulungi saawa zondabiramu zino sendi bulungi nnyo ndi mu masanyu era olaba n'akaswa kenyini kakuba kamera. Abaana bano wabategese otya? Abaana ondatesa kuba ku luli wabategese otya okubategeka? Okubategeka nga covid yaguddewo netegeka abaana bange babano bali basatu. So emikolo gyonna wagikoze egy'obuwangwa? Nekose bulungi era saawa zino bendi ndi bulungi n'omwana wange na omulala wuno bokusala bona ndi bulungi n'akaswa kolaba kano itesama n'amalwa abaana bange banyweko nange mbeerewo n'abaana bange. Tweyanza muzeeyi tukyali mu bitundu by'ebugiswe Mbale bambi tweyanziza muzeeyi ndi bulungi kati ngenze kati abaana basanje waka. Tweyanza sebo kale bambi tukyali mu bitundu by'ebugiswe eno nga tulaba emikolo egy'okusala embalo. Of course you know nti the circumcision fete had been suspended by government following the COVID-19 pandemic. You remember what happened, the lockdown and the rest. Wabula, after 2 years, the lockdown was uplifted and the activity has just resumed. As you're seeing, that's the situation in Bugiswia. And as I speak, we are at Mudodo Hill, where the festival is taking place. It's me, Yazidi Osigla. For those who have not yet subscribed, please go ahead and subscribe, like and share our videos.
Manga.